Okay, neyanza Muhammad Wamala olwokutusako omunyo kusatu. Tuli wano ku head offices eza Mbarara City. Kama wange speaker tuli ku Soul TV ku mawulire gaffe omunyo kusatu. Bade nsaba osooka obuuzeeko ku batulabako then obeyanjulire. Mwena abatulaba wano ku TV eno ku Soul TV. Mwena ngamba nti muli bulungi ate naffe Mbarara wano tuli bulungi. Kwegamba sawa zino tuli ku Soul TV. Eri Mbarara sawa zino mu offices za Mbarara City Council. Kwegamba kubabulira ekigenda mu maaso ate amanya gange nze Tashobya Bone Kalusia, speaker wa Mbarara City ate ndi chairman wa speaker ab'ebibuga byonna mu Uganda. Okay. Yes. Ekibuuzo ekisooka oba ensonga enkulu kwe kuba nti luno oluguudo lwe tulaba olugenda ekyamugolani n'olwo luyita walinga Holy Spirit zonna mwazikoze naye tekuli mataala. Muyina nteekateeka ky'okulaba nti amakubo ago mugateekako amataala? Yeah, of course, development eja mpola. Bagamba ne Roma, Roma teyazimbirwa lunaku lumu. Kwegamba tusoose okukola ku nguuto kubanga abantu baffe bakubi b'obululu ate bawi ba musolo ayagala oluguuto lulungi. Naye ate ebitaala bijja luvannyuma. So twakoze oluguuto olugenda olwambuka ekyamugolanye LDC ate nga lugwa mu bypass. Ne tuddamu ne tukola luno baluyita Major Victor Bwana wansi emakanising naye wansi. Kati awo naye ate lulungi lugazi nnyo kati moroka nnya ziyitangawo. Tulinako 10 kilometers eziva wano mu town Bulemba zidda ku Bishop Stewart University. So bwe tuzimala twagala tusabeyo ka sente banange aba Minister of Finance ne Minister of Local Government tusoose kukola nguuto kati bwe tuba tucompletinga tusaako ebitaala ffe tuli bakozi tukola. Okay. ate kirala mu ebibuga byonna mu ggwanga ne districts sente bazisaze eza road fund tubadde tufuna 1.2 billion shillings zonna tebatuwaddeko n'ekikumi. Zonna districts zonna zikaaba. So fe at least tuinako omusolosolo gwe tujja mu town. Naye mu districts ng'ezirala ezitalina local revenue banaabona nnyo tukubiriza government tuwe sente parliament twagala sente tukolera abantu kubanga ffe tulwa ngagwe ekisembayo nga tuddayo mawulire. Ngagwe speaker waba speaker bonna ab'omu ggwanga bonna, is it true oba mucha standings nga Mbarara City nti mwe second capital city ya Uganda? Obviously kubanga ffe basinga buli kimu. N'ab'e Kampala jo baze wano kulaba akatale kaffe ba benchmarkinga wano kasasiro tujimanyirize tutya ino kasasiro ebeera mu town tetulina kasasiro. Genda mugundi katale kaffe kakola ate kaleta ne revenue ake Kampala nkurayirira teri akatale n'akamu ewandegeya ne bona obutale bwe bazimbe Kampala tebajjayo ne nusu n'olukumi. Naye baze wano bande bagala balabe ffe twakikola tutya. So mwabajje Mbarara mujje nga mumanyi mbu tetwagala ki ffe twagala ebintu birungi cleanness ate amateeka. Naye Soul TV biriwo mukwano gwange Pastor Bujingo tukwebaza nnyo kubanga kino kye watandika kye watuwa nojja wano kati sawa zino kundi ku Soul TV tweyanziza tetweyanzege Katonda abakuume atakumi n'empeera. Okay, tweyanzege speaker wa Mbarara omwami Tashobya abagambye nti n'ab'e Kampala baze n'okwebuuza ab'Embarara bakikola batya. Njagala munzikirize mu kiseera kino mbazzeeyo ewa Muhammad Wamala agende maaso n'okuba nga batuusaako omunnyo kusatu nkoze ne Eddie kambazeeyo mu studio.